Banaye Mukama bw'akuwa omukisa n'obaako w'otuuse oba n'obaako ekintu ky'okola n'okikuba weekwate Katonda kyenyinza obbagamba Katonda nno kubanga oyinza obutakimakinga to the next step bw'oba toli musabe kati nabeera n'embira nyeeka amulega amaziga bowa naye teyamulinako olutalo kuddamu luyimba kozi nga bw'omanya Adija omuntu ng'oli mwavu oba ng'oli wansi toba na bwogerero kuba kati obudde obwo nga kamulegera tebyakumanyi bw'ovaayo n'ogamba Alimpa yabbye oluyimba lwange kisooka famire egamba owala n'omwana wa mwannyoko abantu bagamba totwasamira sirika kituufu okitegeera nzinako kyali wange yaddamu oluyimba lwa simanyi biya akuluma biya azine omwenge kati waliwo omuyimbi omunene yaluyimba namugaa gwe sirika biya akuluma lwoli yatuuka eseera n'azivaako n'agamba Adija omanyi mu nsi muno ekitulemesa okumalako n'ensi butakkiriza embeera bwe kutuukako ne bweba nzibwa etya bw'otakkiriza egenda kukujooga naye bw'otuuka eseera n'okkiriza n'ogamba nti ekyo kyazze kankite obulamu butambula atuuka n'akita bambi ne baddamu ne bakwatagana era kojja sisuubira nti alina omukono mu buwunvu buno Alimpa bw'aliko kati kankuulira Adija buli buwunvu bw'omwogera Alimpa yabugezesa bagamba yavuna mannyina Alimpa yeesutwa ne bannamawulire ne vidiyo zaaliko ku mutimbagano niyeetondera maama we n'amuwa n'ebintu maama n'agamba nkusonyiwe genda e Kampala okole nange sukaali mwagala n'amusonyiwa for good ate yamusonyiwa kyalina oyo omukyala gwe bagamba nti yateekawo ki embeera era omukyala ne basikaŋŋana ne beewa n'obufuba maama n'asonyiwa n'amugamba mwana wange genda okole Alimpa n'akomawo e Kampala buli kimu Alimpa yatwala enkima ku Kizinga nga ku Kizinga tekulinnyako nkima kati ebyo byo byali bitya ekizinga ekyo era ekizinga ekyo kye baavaako bafuna accident ekizinga nakiwulira kuba baafubutuka enkoko njeru nga motoka edduka speed bagenda kuyima ekyo ekizinga tekiriko miti gibaako naye teri nkima teri kitonde kikazi ekizinga kyonna kibaako basajja bokka tekiri mukazi tekiriko mukazi era abavubi ekizinga kirimu ebisiyaga abantu nedda mubeera mutya mu kitundu nga tewali bakazi bwe bakola sente ne ziwera nga badde eno ku bizinga ebiriranyeyo ne ku mwalo ne beegadanga era bwe bajja ekyo ekizinga just mubeerawo essaawa eyo ne mala ne muvaako ne wasigala nga tewali bantu era kubaka basigala kozi kuliko abatuuze baako naye bakugamba kati abatuuze si bafumbo kankubulire mwe bantu mwe wadde twewunza ne Adija obuwangwa n'ennono bwa ddala ekizinga kyeziru tekugendako bakazi tekulinnya yadde lwaki nze simanyi nnono yaako guwala n'abakazi naye Alimpa era baamutwala ku kizinga ne yeetonda n'emikolo n'agikola ne bamusaba n'embuzi eyabalema nga tebalina ssente promota oyo atambuza Alimpa bakuba ebivulu ne beetoolola naye abagamba naye omwana tagenda funa mirembe kozi byonna abikoze mumutwale ku kizinga gye yasobya yeetonde ne bamutwala emikolo n'agikola omuntu atembeeta ensonga z'ekyo ekizinga atuulwako omuzimu oba omusambwa bo balina engeri gye babitegeeramu n'amwaniriza mu mbuga era omwana yamututte waabwe kati ate bino bye nawulidde bagamba mbu yali agenda kusuula banne mu nnyanja nkujjira omwana ow'obuwala yavuddeyo era esimu ya Alimpa ogikubako nekuyamba nga kweri oyo mukyala we oyo musogo omugole yagirina bayawukana anti yali amusse atya bw'ateekamu omwenge atuga tola nti mulema obusungu bumulinnya abali ku Alimpa bagamba enjaga terina kyemukola era bwanywa enjaga atuulawo manye enjaga obeeba waaki atuulawo nakkakkana ne munyumya bulungi n'agamba leero tugenda bakuba endongo ebakkatire naye kasaateekamu wala gy'oyo maama pima omumanyi maama pima omumanyi oyo masinike oyo kaseese nyofe kasaateekamu maama pima anti ne bw'omuleeterani abaamulaba asobola omukuba yakuba omukyala omusoga yangamba yangamba nalingirira Alimpa nga amukuba ekifuusi kirala kiti yagwa eri yafa nga nsobola okumuyita oyo serebu wayimu oyo nga nsobola omukuba ekifuusi anti bagayita Alimpa asoma ddiini kyagende bamusabire sisuubira nti akyalina eddiini ebyo byali basobola n'okuwaayo embuzi 10 era n'atatu by the way let me correct you buli omu alina eddiini ku nsi teri muntu atalina ddiini ku nsi Adija
agende bamusabire mwana gwe kakubulire si buli omuntu agenda mu bintu ebyo naawona mulimu abawona n'abatawonerako ddala ate abawona Katonda awo aba waayisiriza nti gwe woneraawo naye bw'abeebe yabikola nga teyawona kati balwana kwolwo n'okugambiro yali assa abantu abaali ku lyato bonna bano batuka bagamba nti oba no yawulyako olubuubu nga bagamba bagenda kukutwala e Kampala tayagala Kampala bamugoba mu Kampala bamusenza kati bayimbi banne tayagala Kampala ate kati wulira omuntu gwawuliriramu obudde buno bayimbi banne be bamugoba mu Kampala bw'oba tomwambushinze naye walagibaba namutemba mutwe akubira ddala kirasi bankubira bangamba ali mayuge kati emayuge ne bampereza n'obutambi bwali bubirira ne mbuteeka ku TikTok account yange ng'anywedde omwenge misanatuku ali mu kifo kyokka nga bamulina bagamba agenda yimba ekiro omusoga n'abuuza yebbeyo Taida asobola kwemba bwire omusoga n'agamba munne Taida asobola kwemba bwire omusoga yagamba atya Taida asobola kwemba bwire Alimpa anti nga misanatu kusanga mwenda nga Alimpa ali wali ayimba enojezala lusoko lwa seminti lusamatoke mawate nga zayimba zokka kugamba kavulu yakayimba miki misano omusoga naga Taida kwemba bwire ko oli oyo adda kwemba tuida mwongera wala jaida kwemba mwongere wala atayimbe andi yeba kati omwana anywa walaji nakubasama bane promoter buno bwaka bubwo bola video eno bwoba olimu omutima gw'ekisa kuba abantu bonna abatambulira ne Alimpa bagamba omuntu yekka gwawulira ayinza okumwa orders naziwulya promoter yeggwe tata tubadde tukusaba Alimpa yes business kati ayingiza akasente gyoli naye tubadde tukusaba ayinza oyingiza ezisingawo okunga mulamu ng'ateredde bulungi osobola n'ofuna booking ez'amaanyi mubebbeekereze omuze Kampala afune obujjanjabi kuba yamutambuza n'afunayo sente za walaji zokka ze bamuwa n'ayimbira walaji n'agenda ne yeebaka Alimpa yali muyimbi w'amaanyi nga atandise n'okukwata ekivulu eky'obukadde 10 Alimpa just kayimba k'olusuku lwa seminti kwokka nga woolaba Kimenke we baatunyumiza oli ex manager we nti yatuuka kwobwo buyimba just bwe yali alinanga bw'oba temuwadde $12 million tajja nga tajja Alimpa yali atuse kweyo level lwakayimba kokka Adija Alimpa basebo ne banywa bannayuganda ebyaddala abaagala okuyamba Alimpa bangi naye buzibu naye kiri ku Alimpa tozitagala yambibwe kozi tafunika era ffe twali tugenda mukwala kuba ekyatulemesa nga naffe tetweremeredde kale yakola Alimpa ekintu ali yatulaba wano ku vidiyo nga ate ebyo bintu mbikola nga byakusaaga ne mwesibyasibya obusuubisuubi ne bufuuka obusubi mu bulamu bw'abannammwe mulekerawo ebintu ebyo Adija olwose nokyogera nina omuwala nakati tazaala bwe yakulakulamu ng'avubuse ng'abeera ne jjajjaawe n'agamba omuwala ono agenda funa olubuto tuli mu mbeera mbi ne basiba ekisubi tebasiba kisubi baafuna eddagala ne balisibira ku nnyumba y'ettaka ennyumba y'ettaka effumbiro kati jjajja n'afa nga yamanyi we yateeka eddagala bwe yafa effumbiro ne ligwa jjukira omuwala ali mu kibuga amutangidde tafuna lubuto yagenda okwejjukiza nga effumbiro lyagwa ne mukoka n'akola ki n'akulukuta bye beesibyasibye ebyekisiro talina mwana up to date jjajja yateeka eddagala ku nnyumba yafa effumbiro lyagwa ne mukoka n'akola ki buli watambula bamugamba olina okugenda ofuna eddagala lyeri wateeka ku kizimbe oba yakusiba yennyini akusumulule yali emagombe kujjukiza mugana ng'eggwa ndaba nti ku mitwalo 15 gyokka osobola okusiba ku ploti yo okuva mu Sozo Property Consultants ate n'ojja ng'omalayo mpola poloti weeziri zonna ez'akakadde bukadde bubiri kitundu n'okwambukira ddala waggulu tunoonyeko ku namba yaffe ey'essimu oba jangu ku offices zaffe awo Kamuli Road obeere ng'ofuna ebisingawo okuba ebirungi tukola emirimu mingi nnyo mu estates zenze nga mbalambuza ez'enjawulo plots weeziri ate nga weeziri mu bungi ojja n'osibako emitwalo 15 ne tukulambuza okulambuza kwa bwereere ate n'omalayo bw'oba osibye ku yakakadde oba osibye ku ya bukadde bubiri just no plots zonna zikola ki weeziri bw'omala okutugulako tukuwa pulaani ya bwereere tusobola okuzimbira ennyumba yo ate bw'emala okuggwa tugiteekamu furniture ne tugiteekamu buli kimu yeffe aba Sozo Property Consultants beera ng'otunoonyako ku nnamba yaffe ey'essimu gamba bugambi nti Sozo Property Consultants hello
njagala furniture oba njagala kunzimbira oba njagala ttaka tujja kubeera tukuweereza bulambalamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Yenze Hadija Kigozi ndina omwana Soda. Mumumanyi ku TikTok awo. Soda ono baali ba mikwano nnyo n'Alimpa. Twagezezaako okunoonya ku Alimpa nga ndaba abantu bamubika ku TikTok awo naye Alimpa n'ambula. Abamu bagamba nti amasimu yagajjako, abalala bagamba yabula. So mukwano gwa Alimpa olwaleero ali wano okuba nga atubuulira ddala ekituufu ekyaliwo ku Alimpa na ku lwaki ali bw'atyo. Mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga. Njagala okubajjukiza nti abasozo property consultants bakugamba nti kati osobola okugula ettaka okuva ku sozo property consultants. Nga bano bakuguza ettaka ku miliyoni emu, bakuwa plan ya bwereere, bakuzimbira ennyumba ne bagikumalira, ate ne bakuguza n'ebintu by'omu nnyumba. Kati eyo offer sigirabanga ku dduka misinde n'emitwalo gyo 15 osibeko ku plot yo, bw'ogimalayo akakaddeko otandike process ey'okuzimba. Tusobola kuzimbirawo naye ojja ozimba mpola mpola paka w'omaliriza. Bo bajja kugubinkiriza era bajja kukwata ssente zonna abeero batwalidde. Genda yawo Kamuli Road oba tosobodde kubafuna obanoonyeko ku namba yaabwe y'essimu oba obanoonyeko ku social handles zaabwe kwe bali ku Facebook, Instagram, ku TikTok, buli wamu be Basozo Property Consultants. Banafa ba Binsleba Consultants bakugamba nti ate bo batwala baana Bulaaya. Bw'oba oli mukyala ng'olemereddwa obufumbo owulira ebintu biganye teweerumya mutwe, genda ogezeeko okole ebweru emitala w'amayanja ng'oyita mu Binsleba Consultants bajja kubeera bakutwala. Nsanyusa okulaba. Nange okusanga Adija. Mbalamusizzaako nnyo mwenna abalaba HK Media, abasubscribinga mwebale nnyo, abasharinga bakola kyattendo. Thank you. Batambuza obubaka. Nze omwana Soda mbabuuziza. Lwaki weyita omwana Soda? Adija story nga mpanvu. Story mpanvu muuko. Onfaananira mutabani wa Bebe. Wamma gwalaba kiri kitya? Wamatanga afaanana Alpha. Alpha. Alpha sali. Tanti amufaanana. Nenze ndaba sina kye mufaanana. Oba face wakubanga mpanvu. Ndaba sina kye mufaanana. Bagamba nafaanana nnyo jjajja. Bagamba nnyo. Bagamba afaanana nnyo jjajjaawo. Jjajja omukazi. Nenga kye kiri Adija. Tewali kiriwo. Mwebale kuweereza. Kye kitambula. Kati gwe n'Alimpa mwasisinkana mutya? Alimpa okukwatagana naye twakwataganira wa mukunja. Omukunja atasera. Okukwatagana n'Alimpa twakwataganira wa mukunja atasera. Ku luyimba lwa wansi nkwagala ebisooka n'ebiriddawo mukwano tonyumya bikaabya akakayimba. Kati bata akayimba ako ne bakateeka ku YouTube ne ku andozi zaabwe ng'akyabeere wa kididi. Naye akayimba ako tebyadda tekatambula bulungi. Kati twalina mukunja netuteekawo debate wakati wange naye. Mukunya n'agamba nti okimanya Alimpa abantu basobola omuwa second chance. Kati olw'ebigambo byetwali twawulira nga nange nali mbiwulira ne ngamba mukunja Alimpa tebasobola mwongera second chance. Nambuza lwaki. Ne mugamba omuzadde muntu wanjawulo nnyo yavuma maama we. Naye tugamba atukateekeyo. Adija twateekayo akayimba. Twakateekayo ku makya saawa zaalinga nnya twalina mu kyalo. Nangunga buyukwe. Zigenda okuwera saawa 2 nga kalina challenge omutwalo ku TikTok. Akalimpa kakawansi. We yalinga yakagira nga yakamala okuva mu accident. Nga avudde mu accident batandise omujjanja. By the way, we yava mu accident baamujjanjaba. N'atambula namu. Niwe olw'okulwana nga bw'alwana ne baddamu ne bamukuba n'addamu n'akola ki? N'alemala. So awo obulamu bwali bugenda butereera ddala nga bugenda butereera. Uyakubira obuyimba obukozi alina ennyimba nnyingi naye nga bagezaako zita nga alina kididi naye nga tezitambula. Era baatugamba buli ba producer abasinga muno mu Makindye balina ennyo oluyimba lwa Alimpa. Ba producer abasinga muno mu Makindye balina oluyimba lwa Alimpa naye nga teyalunonayo either nga alwerabirayo obanga like sente zaale magana. Kati akayimba bwe twakata Adija ne katambula bulungi abantu ne bakaagala. Kati olwokuba mukunja yali akatadde ku account ne katambulira okwo. Of course bali balina okutunoonya. Ne bajja. Bwe bajja ebiseera ebyo twali tuyitawo kuganja no ami. Amanyi mukunja ekyo kigambo si kipya gye bali. Kati awo ne tutandika okukola ki? Okukwatagana. Nga bajja ne babeera awo ne bakozesa ebintu by'abayimbi of course obimanyi. Ne babeera awo ne tukiiringa. Ebintu by'abayimbi? Enjaga? Ya, ebiraga. Si njagala. Abayimbi abamu. Naye nga majority.
majority ne abamwera era majority era basigala abamu babayo abatabikozesa okay era babayo nga ababeerawo awo kati ne tukwatagana ne tubeerawo nga tumulaba naye andi gye kyasinga okuneewunyisa okumanya ensi eno mbi Ronald Alimpa nga walabiseewo ddiiru ey'amakulu oba egenda okyusa obulamu bwe Alimpa lwafuna ekizibu kuba lwe twali twagala osooka okugenda n'Alimpa okwetondera maama we ng'abantu bagamba Alimpa wavuma maama wo kati Alimpa yavuma maama we nga ebyakisidenti bimaze okubaawo oba yamuvuma tebinnaba kubaawo okay katuddeyo emabega katini omanyi twanditandikidde mu maaso wali twakwatagana n'Alimpa Alimpa bagamba we yavumira maama we yali ku kitanda Mulago we yali omulwadde Alimpa tujjukira ffenna we yali omulwadde omuntu eyasinga omubeerako yali maama we ne mukyala we kozasa nindugu ono bw'amala obbajjayo eri n'abaleeta mu kibuga Kampala yatambula nnyo ngeno bw'agende wa Red Grace n'omuvuka omulala gwe baazika e Busoga kati n'atabeerawo nnyo kati nga maama wa Alimpa ne omukyala we bamubeerako ennyo naye bannayuganda abasinga be bagambira Alimpa nti yamuvuma we yavumira maama we baatuka mu ddwaliro nga expense ensusse okitegedde esusse ate nga maama Afina yali yagira yasooka n'abawo akakadde if you remember kati ate kankubuulire n'ezimu ku stress ezikuba Alimpa ezimu zaavaawo ku nsonga z'engenda okunnyonnyola bwe babeera mu ddwaliro nga expense esusse batuka bagamba naye abantu abamu mwetemeeko abantu abamu kusigaleko batono kosi tujja labirira abantu bali mu ddwaliro kyokka nga n'omulwadde yeetaaga ki obujjanjabi batuuka bateesa Alimpa agamba maama bwegenda mu kyalo okitegedde nsigale ne mukyala wange kati abasinga bwe bagambira nti Alimpa aleka yanyomoolamu omuzadde yanyooma maama we Alimpa agamba maama bwegenda e Masaka nsigale naani n'omukyala ndabirire kakati abo bafunamu obutakkaanya ne wabaawo kale nga bw'omanyi ebiseera ebisinga abantu tebamanyi kukozesa busungu kyebanza Adija bwenyiiga soogera omuntu anyiza aba tategeera it's on record sometimes weetaaga n'oyogera Adija bw'onyiiga osobola okukola decision gy'ogenda omala wejjuse jjukira obusungu bubeerawo temporary bwemumala okuvaako omala ne wejjusa ate teri muntu akuuma busungu bbanga lyonna kuba kuswala teri muntu oli ajja on record nga asobola okukumira obusungu omwaka era ekikupromoting obusungu ne butambula ebbanga lyonna kuba kuswala nti Adija namusobya sijja mmusemberera n'omudduka ng'oswadde ne balowooza okyamulinako obusungu okitegeera okugira ng'ogyewulira toyagala kwetonda so nze bwenyiga Adija nze soogera onansonyiwa ne kukino okukyogera nze n'ebintu bibiri kasa bibaawo siriakitinga omuntu anyiize aba tategeera n'omuntu akyamuse kukyamuka okw'abakulu naye aba tategeera completely kati nga Alimpa agamba nnyina nti mukazi maama adda mu kyalo maama agamba sireka mwana wange gwe namuwala de wakolabirira abaana namuwala agamba sireka mwanyi kati maama n'omuki namuwala anti mukamwana namuwala agamba sidda Mateete maama agamba sidda wa Masaka kati Alimpa yali final ate ye mulwaddi kati of course obudde obwo apa andi nakwekubira kuki omukyala Alimpa agamba maama omanyi ddawa e Masaka sigale ne mukyala gende waka olabirire ebyawaka kozi bikwetaaga e Masaka wala maama agamba kitegeeza nze sirina makulu maama naye nze ow'omwana so bannayuganda abasinga abamu basobola okisussa bannayuganda abasinga omukulu atakyayonka eyawasa n'okuwasa mu kiseera kiri kale twakisalira omusango twagusalira Alimpa naye ate we bakikunnyinnyonnyola wano era Adija abasinga bannayuganda we bagambira nti Alimpa yavuma nyina era bwebabanga kuba obudde obwo obulamu bwa Alimpa bwali mu kamera nga buli kimutuukako balikodinga Adija wabeewo munnayuganda akuwa akataami nga Alimpa avuma nyina akakusindikira enamba za Adija yamutunula mu kamwa just yamugamba nti maama expense ekoze eki ekituse ndako mu kyalo kati ate nga bamanye Adija obudde omuntu ng'ofunye obuzibu eba bizinesi guba mulyo kati buli ati jjukira buli akugumyawo maama olabye n'omwana ng'akuwayo ate eddwaliro liba terigire
No, omuntu kati bana bazzo balabanga muli mudwali nti Adija azze mama Fina azze of course wanalika wakakadde ke aleka mu kamera uno mukulu munne nga amuze bani tumanyi mama kwata yali kubemu mama abantu bajjanga okumusaasirako olw'omwana kati nga buli omu alaba business ashegera teri ayinza kukola kikwagala gifiirwa so ne wabaawo mama n'agenda mu kyalo mama bwagenda mu kyalo bedda yagenda si mu mativu ng'alimu obunyiivu olwamuka mwana okusigala ku mwana we kakati Alimpa n'ekirala ene Kampala muba munywa kasukaali mu ddwaliro okategedde asulako ku mufaliso okutali kiku jukire Masaka kizibu osanga ennyumba ez'omubyalo nga temuli biwukawuka ebyo ebiruma ng'ebiku ensiri so mama bwadde mu kyalo nga tasanyuse kati walike nagambye nti ne mama Fiina obudde obwo siri ngaamu oba amuofendinga nye waliwo ekyakolebwa ne kigatta ku stress za Alimpa jukira Alimpa bwafuna accident emmotoka yali yiye esaanawo obulamu bukoma mikwano gye bafa ali mala kati mama Fiina gyamuwe essuubi nti ngenda kuddizaawo buli kyewakola kyewafiirwa ngenda kujjanjaba eddwaliro nabbiiro nzikoleko n'akamotoka teweeraliikirira obwo buntu butono amusuubiza kati mama kati Alimpa afuna essuubi omanyi oli ku kitanda ogamba kale wadde obulamu badde bukomye naye at least waliwo ampadde ki mama Fiina ekyo kye yakola kirungi yasooka ayagala Alimpa asooka awone yes ate n'ekirala ebintu bigaana kuli kwali kusuubiza ayinza obba yalemererwamu Adija tebyagaana ekyaleeta obuzibu bano bantu bano ababeera abatuliraanye n'aba social media bannayuganda be baleetera mama Fiina nyigira mama Fiina simunenya kozi mama Fiina obuntu butono nnyo akamotoka kagulira Alimpa kati abantu batandika okwogera ebigambo nti Alimpa yavumye maama we of course mama Fiina naye muzadde gwe omwana ovuma otya maama wo kyekyanyiza mama Fiina era mama Fiina simunenya era simuofendinga nti awo omwana essuubi n'atatuukiriza mama Fiina yagamba nti naye gwe omwana omunenya kiri okke naye Adija teyasobola munenya ati yo own list mu Uganda muno mulimu abantu nga ne baba balina ensobi ze bakoze tolina moral authorities ezobako kuba Adija mayi bannayuganda bafuula ebigambo sina kufuula munnayuganda agenda mama Fiina omwogerako abeera trendinga kubanga mama Fiina public figure anti agenda trendinga naye gwakulekedde ki otegeeza kyakulekedde ki anti kati gwe bw'oyogera ng'olinga mwofendinga omukoze eki bw'omwogera ng'olingaomwogeddeko Adija oli public figure anti gwe bw'omwogerako nga like olinga amwofendinga tomukubye nti ya trendinga naye abamuwagira bagenda kuvuma ate nga bakuvumira kyokoze ate nga of course mama Fiina talina musango mama Fiina bw'abiwulira nti ovumye maama wo gw'omulwadde maama wakuyamba ate omuvumye mama Fiina naye neyeesalako naga sijja kukola ki sijja kuyamba tomanyi kyekyaleka Alimpa kyamuto kyalinga teyali kyogedde mu kamera yes yali amuwadde essuubi kyamuto kyalinga Adija kubamu akafaananyi bye yalina mama Fiina yali yabimuwa no Adija kubamu akafaananyi ng'oli mu kiseera wamma nedda katubuuze bye yalina mama Fiina yali yabimuwa Adija kankubuza ekibuuzo kubamu akafaananyi nga oli completely ku mugo gwa ntaana oli najja n'akuwa essuubi banka nejja negala tugenda kuwola ssente bw'ova ku kitanda weddaabulire oba tonnaba natereera ate n'owulirira kuwadde essuubi n'agamba nti kisizaamu ku birowoozo munnange gavumenti sente biganye oba akayumba n'okazimba ne baa negamba nti tukatwala kati Alimpa ne kimuto kyalinga naye nga of course obulamu bulina otambula Alimpa bw'atereeramu n'avaayo of course yali talina watandikira Uganda emuvuma wavuma nnyoko of course omuzadde tasobya lwakuba ennaku zino tubatereezaamu kwe ennaku zino ebintu byakyukamu obukadde magezi nga ne mbuto wagalina kuba n'abasiru bakaddiwa gwali osanzeko nti abasiru bafiira ku myaka gino nabo bakaddiwa kati obukadde magezi nga ne mbuto wagalina abasiru tebalina right ekaddiwa bakaddiwa nze ninayo omusiru gwe mmanyi nabo bagenda tumenya mukwanga so Gosi katonda babina bakaddiwa naye tebalina right ekaddiwa anti bwakaddiwa n'akula nga bakugamba ku kyantu oyo yakaddiwa obukadde magezi batusumbuwa okirabera ndeka sijja kwogera ku bantu kati omusiru katonda amuwa omukisa n'akula nga bagamba soda oyo mukadde muwe ekitiibwa ng'obukadde magezi kiringa ng'abakadde abantu abalogo tebafa
akaddiwa kajjajja ne kabeerawo ate ne wamala okufa bwe buno obuzimu obukola enfuufu Adija alimpa bwava ku kitanda ensi yonna embukuliko wafuma maama we of ensi yali ntuufu kobizi yatambula ku kintu ekyali ekikyamu wafuma maama wo ebyo ebiseera omuzadde yali asobya nga yawini yes nga tebannakitegeera okuva ku mutabani wa Kamiliyoni nti omuzadde asobya naye sentamu no ebyo ebiseera omuzadde yali tasobya naye sentamu Kyakihiru kye yakoze ennaku zino omuzadde yasomesanga omwana ne kati n'omwana asobola osomesa omuzadde kituufu naye yo tujja tuuka tusigale kwalimpa kati Abannayuganda bamuvuma jjukira bamuga gundi naye ali mu media agenda awoggana ono Afani Ndugga tebamwebaza kimala agenda awoggana omusajja yayogera amazima nedda olaba nti yamala okumuyamba n'amukubira n'amuvuma nti abbye ssente olaba mbwalidde ssente z'amabugo si kyo Alimpa yenze yakola interview ya gundi ya Hassan Ndugga Alimpa yakola ensobi nnyo okuvuma Hassan Ndugga naye byadda bagamba kankole empomye nalunga yagotta amayuuni ate too much of anything is always bad kati somewhere nagenda mu kuziika kwa Lady Grace we nakakasa nti Hassan Ndugga alina amaanyi nti mu budde obwo yafuna amaanyi g'abafu nga yabalinako copyright nkubuulira wulira batuuka eyo mukono gye baziika oyo omukyala Lady Grace mukama amwe ekyommulo eky'emirembe bali balokole bagamba omwana yagenda n'akuba endongo nayonooneka omulambo temuguteeka mu ddiiro muguteekewa ebweru bazadde be bennyini gundi yakwata bannamawulire Hassan Ndugga n'agamba mulina oguyingiza mu nnyumba n'abajjawo n'ayingiza omulambo munda n'awambawo wenakakasa nti amaanyi agasusa n'awambawo n'atandika n'okola pulogulaamu y'okuziika kisinziira famire ki kati nze toyinza kujja waffe n'ogamba mbu nno mulina okuguyingiza gwengaani ati amaanyi gasukka gwe yaleese abafuubo naye kati famire ezo ez'abanakunaku eyo bagenda basondera busondeza ez'entaana bagisima eyo gye bamanyirira abafu Adija munaye obudde obubeera buzibu nnyo naye kati famire y'omufu yebeere muyinako obuyinza but anyway ekyo kyekyaliwo saagala nnyo yasoye tuve mbadde njagala kugeza kulaga nti Hassan Ndugga era bambi tukwebaza webalekumwebaza ate nga yakola ogambye nti no yakola kyamaanyi okugira anti n'essaawa enfu erina obudde bwetukirako nga nnamu essaawa bwefiira mu ssaawa musanvu n'eddakiika 3 bwe zituuka ssaawa musanvu n'eddakiika 3 eba nnamu okitegeera so Hassan Ndugga tumwebaza yayamba abaana bano n'abateka mu mmotoka n'abavuga n'abajjayo n'abaleeta abaana ne bayambibwa naye yakisussaamu Adija yakisussaamu anti gundi yagamba mbu nno yabba ssente z'amabugo obudde obwo omuntu wakwogera kati obudde bwe yaviira ati yali desperate bakuwanisa amagulu oli ku ssente z'amabugo ozaagazaaki ng'ate osigadde oli mulamu mbuzaali za amabugo bw'abantu basonda ssente z'amabugo Alimpa bamusondera amabugo Adija just kwikakeya kubagiza so Hassan Ndugga omusajja n'agamba nti teyabala omusaayi simanye emmotoka bagitwala bagyoleza $2,000,000 mbusimanya bikimbu omusaayi nga gujjudde mu mmotoka ye kale kwegamba omusajja yasengeka ensonga ze nga ntuufu ate nga tukubuuza initially bwali oyamba wali osuubira ki Adija bw'oba oyamba abantu oba osuubira nammwe nno mba naye mutamiza abantu kati ate n'abayamba naffe twagala thank you kyokka weyongereyo teri nnyo kyamaanyi muntu kyabayagala kanjogerera abankuseere naffe abankuseere basebo be muyamba naffe mututamiza otuyamba omuntu bwakuyamba akufiirako bufiizi Adija walaba noliri paza abantu bambanja n'ebyenda ate yakola kiriripa naffe bemuyamba mutususaamu abantu abasinga kankubuulira olaba omuntu bwakuyamba yeetaaga ekintu kimu weebale thank you that's all kati buli wootakyogera n'otandika okugamba nti ate nze yakuyambye ate nti nabbye ssente obeera oli mukuttatta n'erinnya lyo likozi bombi babiri brand Ndugga brand n'Alimpa brand kale okusinziira ku Chief Justice Adija Kigozi Alimpa omusango kusse muvi so Alimpa Uganda emukuba buli omu amukuba n'atandika okuzzaawo okupanga obulamu bupya n'akwatagana ne Kididi ne batandika okukola ng'obuyimba bwabwe ne bakola obuyimba bwabwe nga babuteekayo era ebiseera ebyo Kididi n'ategeeza nti yali amwaniriza mu kibiina kye yakola ekya Daddy Family ne batandika okuta obuyimba olwo kasijja kulwisaayo awe twakwateganira n'ani n'Alimpa kati ekyasinga otwewuunyisa
Otwa tugenda okwetondera ali we nakulese nga tuteeseteese n'ebintu biguliddwa tugenda kwetondera ali mama Alimpa kozi bana Uganda bagamba byonna byonna obikoze tukwadde kamubaaka netambula ogende weetondera ani maama wo akusonyiwe kati kankubuulire Alimpa yali 10 ku kinnakyo ng'ayagala okwetondera maama wo nga muli yagamba nti yakola ki anti kati mu Adija kuba ogenda okwetonda ng'ogamba nti ngenza okwetondera mama namusobya kino Adija ensi eriyo weetuka nekukozesa ekintu n'okikola ku lwa public naye nga tomanyi lwaki okikoze okimanyi kati eri abantu bangi beetonda beenenya ku lw'ebyo by'Adamu bye yakola naye nga kyatteeka olina okyenenyeza naye nga tewali nayo n'ofundikira nga naawe omusumba akubuulira enjiri nakkakasa nti ebyo by'Adamu bye yakola naye bikkakatako kati public etuuka eseera n'ekwetonza ku kintu oba okikkiriza nti nakikola oba saakikola naye nga the only option kwetonda Alimpa kyemmanyi yatuuka eseera yatuuka eseera n'ategeera nti yasobyamu ng'alina okwetonda gwe twali tulina osooka okwetonda twasula buli kimu tukiguze emmotoka weeri efuniddwa n'ebintu biguliddwa n'abantu abagenda ne batukubira nti ekiro Alimpa yagudde mu babbi ne bamukuba ng'agenda okwetondera nnyo ne bamukuba nze nkugamba baali bakwano be abagula ebintu be bamukuba ate nga bamukuba ki tebyali naye yabigula yokka tebyali wuwe n'omuntu abba Alimpa yali talina yali obba Alimpa obanga empute bottle abo baali bakwano be abamuli ku lusegera abaali determined okulaba nga Alimpa ggwawo kididi yali amubba oba zikididi yamuliko ekyo kyatulaga nti Alimpa bwe yali bayinza obba nga bamuli awo ku lusegera omubbi tabeera nti no wa munju naye asobola okuba nga ali awo ku niiba bw'ati ng'akulaba Adija si banne kuba tekyapenyinga mulundi gumu kati gwe muli olowooza kyo baani nze okusinza we nabeerako n'Alimpa Adija Alimpa aliko ekitali kituufu kozi success yonna buli webanga ejja mu bulamu bwa Alimpa afuna ekizibu ne mumukubira nti essimu baagibbye omukazi yagitutte ne mugikuba kuva ku makya nga tekwatwa n'olulala waliwo show kati Alimpa ne bamukubira nga n'omugaggaze n'akasente akaleesi bamukubira akawungeezi nti Alimpa omugagga agenda kujja enkya akubuukinga eshow bazaalinga ezi 3 non-stop nga ziriko akasente naye agala akolabeko physically okuddamu okuba ku simu ya Alimpa Adija nga tebangako ng'agamba mbuki ng'essimu teriiko okuddamu giwulira nti baagibbye yazze na ku mapeesa yalina TikTok ebyalimpa nga si byangu yalina TikTok account nenga zonna bakyali be bazirina nga TikTok account elimanya ga Alimpa nenga bw'ate oluyimba akubira nyambo ntereyo kayimba kange gwagirina okitegedde kweganga mbulamu talina kike nga talina kike mu budde obwo nga TikTok account kwe ziri ku TikTok nnyingi ezimanya ga Ronald Alimpa nenga tekuli yiye gyali nakozi yalina n'amapeesa ngeri baagibba Adija awo ne tubula kakati atuva mu mikono tulekera okuddamu muwuliza kuba ne mukunyatuka n'afunamu ebizibu nadda mu kyawo naffe ne twawukana bwe munadda ku bibye tuddamu naddamu nze okuwuliza koza abantu baali bamanyi butubeera naye okuddamu wulira essimu nga bankubira nti Alimpa wuuna essenyi guli mwalo guli buyukwe nga bankubira essimu ngamba Alimpa wuuno naye kye yeekola embwa agiyita nwa kati ezinywa yazijjangawa kati kankubulira Adija abatamiivu abo balina bondi gy'otamanyi era kyangu abatamiivu bakwatagana era singa mu nsi ffenna twali tukwatagana nga abatamiivu senga ensi eno nnungi nnyo ekyennaku ekiro bakwatagana ku bya kisiru byokka okimanyi omutamiivu osobola ogenda mu bbala nga tolinamu yadde 10 n'ojja ng'otamidde ng'okubye n'essama ng'ogwonywedde kati Alimpa era ngenda tuukawo nkubuulire n'abantu abali mu bizinga ebyo kye bamukola Alimpa bankubira baŋŋamba ali ssenyi mbuuza azze kola kyalinayo show nti yazze n'omuwala ne bali aba babiri konze bakola ki bagenda ku bbaala ne bagamba ow'ekifo nkasa basangamu abantu nga bakuŋŋaanye tuwe kyakulya nazigula wala gife tuyimbe kumbe ono yalaba bubi Alimpa aliko ekikoosi eky'abantu abamuli emabe nga kuliko ne promota gwe sigenda kwogera leero linnya lye ayina gwatambula naye waliwo promota sigenda kwogera linnya lye njagala mu reserving cause simanyi wali ogedde dda ku TikTok totwala abantu ku TikTok ate kunoonya promota oyo kyakola atambula ne Ronald Alimpa n'abayimbi abali wansi ba Pukamingi kati posta ye yaliko abayimbi abanene babiri kwaliko Ronald Alimpa ne Kireva Gye
naye kireva gye waya tezigatta 100%. Kireva gye atuuka ekiseera obusada kasabugwako. Yagamba mbu nno wakozesa abantu babiri ba mirundi ebiri bituufu. Ndeka sibimanyi ebyo. Kitegeeza birayika. Ebyabafumbo toteekaayo kyabwe. Siteka bintu byabafumbo ze siwabula baagala. Akuba livansi ne maaso. Abantu abaagala Nadija tubawabulanga omuntu ali mulavu tategeera so abo siyinza bigenda oba yali avuga mu maaso wansi ne waggulu be bamanyi Kasagwe yalondayo. Adija kati posta eyo ebeerako abayimbi abanene babiri kubeerako oyo Kirevajje ne Ronald Alimpa. Posta eyo baakubeegi teriko kifo teriko date. Abakulu abo kye bakola bwe bava nti lwe tukoze ziiru tugenda lya abaana bwe batuuka eri abaana banaye mutusonyiwe empewo nyingi mpaka Brown ne Bobo Moyo empewo nyingi enkuba nyingi so kati nsumagira so bwe bagenda eri tugeze kye mbadde ngamba mu abantu aba okukitegera obulungi bwe batuuka tugeze lero tukoze ziiru omuwadde lero tukoze ziiru nga posta eyo gye bazze nayo bateekako nti lero tukoze ziiru ennaku z'omwezi 2 kitegeera bwe bavaawo nti lero tugenda kukola ly'abaana posta emu yeekola ki yeekola so promoto oyo abatambuza kizinga ku kizinga so bwe bankubira essimu eyo ne ngamba omuvubuka nti oyo bo bali mu mbeera ki nangamba Alimpa bw'omusembera ekitono kyakukola ngumi akuba nembuuza lwaki akuba nangamba simanyi niye emisana yabadde muntu naye kati akuba oyo n'ava ku ssimu nti emisana abeera muntu naye akawungeezi oyo n'ava ku ssimu tuba tuli awo mula n'atukubira ng'atunyumiza desemu story nti lero yayimbye mu bbaala eno luli yayimbye mu bbaala eri kati mu bufu obwo twefumbintizaamu batugende tumugjeyo tuddamu okukuba essimu nga batugamba ate wano yavuddeyo yagenze mwepakidde ezo zonna ssente genda Alimpa anti tetuggwa kati tuddamu owulira ali mayuge mbusoga ate obukoddomi bwe kuba omukyala gwabadde naye gwe yakawukana naye omugole musoga ali kubuka eri ali afuuwa bidde naye olaza Alimpa kati serebwa balaba mwangu nzina era neewuunya abaana abawala ate obeewuunyako ki kuba Alimpa embeera gyali Alimpa si musajja naye embeera gyalimu akubira ddala ebyana ebiyimiridde anti ekyana kijja nga kigamba wanze oyonja mutereeza ate alina oyonja mwetereereza alina obuyimba bw'omukwano mwemulanga ebyana ebyo biba biteredde naye nabyo biba tebiteredde bitya mentally naye biba bizunga Alimpa aliira ddala ebyana ebiyimiridde bw'atamiira alya damage alya batamiivu banne naye wala gye baba tannamutemba mutwe akubira ddala kiraasi bankubira baŋŋamba ali mayuge kati emayuge ne bampereza n'obutambi bwali bubirira ne mbuteeka ku tiktok akawunti yange ng'anywedde omwenge misana tuku ali mu kifo kyokka nga bamulina bagamba agenda yimba ekiro omusoga n'abuuza ayebbeyo tayida asobola kwemba bwire omusoga n'agamba munne tayida asobola kwemba bwire omusoga yagamba atya tayida asobola kwemba bwire Alimpa anti nga misana tukusanga 9 nga Alimpa ali wali ayimba enojenzala olusokola seminti lusamatoke mawate nga zayimba zokka kwegamba Kavulu yakayimba miki misana omusoga naga otayida kwemba bwire ko oliha oyo adda kwemba tuyida mwongera wala gyayida kwemba teba mwongere wala atayimbe anti yeba kati ali omanyi abayimbi abo bwatuuka ku stage ajjukiramu aba alina ka vibe era wala gine wabeera ku mutwe bwatuuka ku stage ayimba wabula kati amuliko making sure nti baneene abamu abawagizi babaako ekkomo koza omulangira Segamwenge yaba afuga olukiiko asobola n'okukuba microphone netugamba nti katugenda mubakira mayuge tuba tuli awo Adija nakola video omwana nankubira yaŋŋamba yali boda busiya baida ya inboxing ku TikTok nansaba enamba yange nenjimuwa nangamba Alimpa twamulabe ku boda ebusiya nga ina kabala kagenzo yimbamu omwana ne mugamba kati kola bwoti fenga tweyamye oba ali busiya oba ali tujja genda cause abantu bangi emuli je mayuge
Nemulize awo tetwagenda twali eno kati nga twagafuna location entuufu waali koza Adija bwe nakola video ezo ezasooka bambi abantu nga gwe wavuddeyo ogatta eddoboozi ku bulamu bwa Alimpa abantu era bangi bakuba oli nagamba nti soda bwemumufuna niyabu weri yabwerere bwe mumufuna ffe tugenda mufunira ennyumba wabeera okitegeera kati abantu nga bakugamba mumufune munoonye olw'obusiya bwaŋŋamba mugamba nkubiraako enkyo confirming nti waali yankubira nagamba tebaliwo basimbudde bagenzewa bayita Namayingo edistrict ya Uganda esembeye bayita ku bizinga ayagala ebizinga bannayo omwana oyo oba bamulogera mu bizinga ayagala eryato yamanyira okutambulira mu lyato kati olwo bwe yalinnya eryato asoboyita mu lyato nagguka mu kyalo ekirala Adija bwe yalinnya eryato n'ayolekera Ddolwe omwana teyadda ku lukalu ekizinga ky'Eddolwe bwe yayingira amazzi bwati n'ayirinnya ku Lake Victoria bepaba teyadda ku lukalu up to date paka ne leero tewali amanyi oba yafa mulamu tafanga okujjako lwe baali bamubika bamusanga mu luumu mwasula kuba omukyala yali yekyanze ng'avuddeyo bamusanga mu luumu n'asira omanyi walagi obwo amunywesa njala ng'azirise ng'omanyi eddagala lya walagi bakuwa enkali abakulya okumpi awo nadda engulu era kolo lwakuba baamuliko olw'okuba nabo tebaagala mmuta tebatambuza lugambo nti Alimpa yaziriseeko kata bamubika era baali bajja mubika kati munnange Alimpa bw'ayolekera mu bizinga teyadda mabega omwana ono ow'obuwala omusoga ng'akyali naye akuliitanako buli kizinga bati nga batambula wamu jjajja na ntebe tebateŋŋana kati omwana ow'obuwala ekyamwawula kati n'ekirala bwe batandika ezo tuba okgenda landiroodi we nateeta abanja gwe basimbulya mbanja kadde kamu emitwalo aga 2 kati ebyo byonna nga abantu bagamba ezo sente tujja zifuna tuziweeyo naye nga weewunye gwe bateeseza tamanyi na kiri mu nsi gwe bateeseza waddanga kati omwana w'obuwala yategeeramu naye simanyi oba laavu Alimpa gy'alina ennyingi oba enkasa eyo akwasaganya enkasa akaziza ddala kuba omwana ow'obuwala oli yafumba n'amuzaalamu n'omwana oyo omusoga mashallah era omwana yamututte waabwe Alimpa kati omwana kati ate bino byennawulidde bagamba mbu yali agenda kusuula banne mu nnyanja nkujjira omwana ow'obuwala yavuddeyo era essimu ya Alimpa ogikubako nekuyamba nga kweri oyo mukyala we oyo musoga omugole yagirina bayawukana anti yali amusse atya bw'ateekamu omwenge atuga tola nti mulema obusungu bumulinnya abali ku Alimpa bagamba enjaga terina kyemukola era bwanywa enjaga atuulawo omanyi enjaga obeeba waaki atuulawo nakkakkana ne munyumya bulungi n'agamba leero tugenda bakuba endongo ebakkatire naye kasa ateekamu walagi oyo maama pima omumanyi maama pima omumanyi oyo masinike oyo kaseese nyofe kasa ateekamu maama pima anti ne bw'omuleeterani abaamulaba asobola omukuba yakuba omukyala omusoga yangamba yangamba nalingirira Alimpa nga amukuba ekifuusi kirala kiti yagwa eri yafa nga nsobola okumuyita oyo serebu wayimoyo nga nsobola omukuba ekifuusi nalingirira Alimpa nga nsobola omukuba ekifuusi kirala yagwa eri yafa oba olusoga lwero yagwa eri yafa nakoba tinda kuyita muntu kanviira omusajja kubanga tekalina maanyi ne kaagala olwana bambi yabyogeza busungu ate yali mutuufu kozi oli omuwala asobola okukuba Alimpa oyo omusoga yagamba nze gwobola yagawati nze muwala wa Kawuda gwengololiwa kusimu olwo kusimu tumukubira nti nga twagala tugende Alimpa twagala tumulimbe tufunye eddiiru jangu oyimbe ku idi kati bwe tukuba kusimu omuwala yakolaki kuba twakitegeera Alimpa tayagala kujja ku lukalu yagamba abantu nze okuva ku bizinga nga nfunye mulimu Kampala genda kukola ki kuyimba omulimu anaagufuna atya nga tayagala nakufulumya nnyimba kati fene abamuyamba Alimpa n'obululu Adija bapromota gye bali abagala omuwa ebivulu omanye amasimu agakuba ku idi ebyokubizinga bo bennyini bwe babyenoonyeza ne bajoyina akabaala ako ne bagamba tuzze tuwe wano mu Kampala abantu bakubanga kuyita nga bagala kutegeka naye nga tebamulaba yes ne batukubiranga kati ntukuba ku nnamba yo omwala yatukuba nagamba nze naviireyo
Ani amanyi awali Alimpa akubira abantu ku ssimu bannaye Alimpa bamunoonya. Alimpa mbu wanywa walagi mbu omuwala ng'amusiibya njala ate ekirungi tasiibya muwala yekka njala naye agisiiba. Aba ye tasibye njala kuba abatabiwulira abatawulira njala. Anti bw'aba tannanywa walagi aba agiwulira nagamba mukyalo omanyi katukole kasooke tuyimbe tunaafuna ssente tulye habwe azifuna oba promoter oba amwaddeyo kyebiri oba etaano oba esatu ng'anywa ate n'ekirala abavubi jjukira serebu gwomanyi wekinyuma nga mutudde ku nsuwa y'amalwa mulina Alimpa alunadi lusukulwa seminti ate kinyumamu ki serebu mutudde semu abamulina mu parliamenti yammwe amabaga beberedde ne bwasunda guma beberedde ne bwasanyuka nga wali eri ate kasanywamu ayimba buli aliwa muyimbira akuba live band kikito kimugamba oluva ku olwo maziga bowa oluva ku olwo muggulu oba wansi batugamba imbuno Alimpa ne kojjawo oyo nanyini w'oluyimba lwa bowa baali mu mbiranye ati first kamulegeya maziga bowa kojja wa Alimpa bafunamu obutakkanya koza oluyimba maziga bowa original lwa kamulegeya kamulegeya bwakola oluyimba olwo n'awuta ne lutatambula kati Alimpa bwakola lusukulwa seminti n'atambula naye nga talina kiddako banaye mukama bwakuwa omukisa n'obaako wootuuse oba n'obaako ekintu ky'okola n'okikuba weekwate Katonda kyenyinza obbagamba Katonda nno kubanga oyinza obutakimakinga to the next step bw'oba toli musabe kati nabeera n'embiranye ekamulegeya maziga bowa naye teyamulinaako olutalo kuddamu luyimba kozi nga bw'omanyi Adija omuntu ng'oli mwavu oba ng'oli wansi toba na bwogerero kuba kati obudde obwo nga kamulegeya teri akumanyi bw'ovaayo n'ogamba Alimpa yabbye oluyimba lwange famire egamba owala n'omwana wa mwannyoko abantu bagamba totwasamira sirika kituufu okitegeera nzinako kyali wange yaddamu oluyimba lwa simanyi biya akuluma biya azine omwenge kati waliwo omuyimbi omunene yaluyimba ne bamugamba gwe sirika biya akuluma lwoli biya azini biya nonti azimbero biya BEAR so omuntu katolina linnya bakujooga kati kamulegeya n'asirika naye nga kimuluma BEAR is bear biya omwenge naye tuveeyo eyo it's fine kati kamulegeya ne kimuluma ogeddeko mu ngeri twakava mu kisiiba Adija ate ngunywedde kitegeeza ngunywa togunywa ng'ogeddeko ne tuli mu program musonyi olw'ebigwa bitalaze ate nga bakusonyera kyoba wadde omwenge kati kamulegeya yasigala ng'alina okwemulugunya kuba kamulegeya agendako nayimbirako mu kibiina kya Jovani Luzinda naye ng'era abeereyo mu busho bwe bayimbanga nga yemulugunya naye ng'era tolina gogenda kugamba kozi buli gwogamba ajja gamba onoonya linnya kwa Alimpa abafamire nga bamugamba onoonya kusiranya mwana wa mwannyoko n'abivaako kyokka ekyewuunyisa bambi nze simanyise eno bwegatta Alimpa bwe yafuna akabenje bambi ne baddawo ekojjaawo ne baddawo naye empalana eyo yali etuuseewa yatuuka waliwo just omuntu okuddiramu omuntu nga just omukwatibwa kisa yabivaako Adija kozi ffe twatambulako nabo mu gundi mu mutuwa ze baakubanga ezo kuba ne rediguleso yennyini eyafa yali azikuba nga tutambula nabo yatuuka eseera n'azivaako n'agamba Adija omanyi mu nsi muno ekitulemesa okumalako n'ensi butakkiriza embeera bwe kutuukako ne bweba nzibwa etya bw'otakkiriza egenda kukujooga naye bw'otuuka eseera n'okkiriza n'ogamba nti ekyo kyazze kankite obulamu butambula atuuka n'akita bambi ne baddamu ne bakwatagana era kojja sisuubira nti alina omukono mu buwunvu buno Alimpa bw'aliko kati kankulira Adija buli buwunvu bw'omwogera Alimpa yabugezesa bagamba yavuna mannyina Alimpa yeesutwa ne bannamawulire ne vidiyo zaaliko ku mutimbagano niyeetondera maama we n'amuwa n'ebintu maama n'agamba nkusonyiwe genda e Kampala okole nange sukaali mwagala n'amusonyiwa for good ate yamusonyiwa kyalina oyo omukyala gwe bagamba nti yateekawo ki embeera era omukyala ne basikaŋŋana ne beewa n'obufuba maama n'asonyiwa n'amugamba mwana wange genda okole Alimpa n'akomawo e Kampala buli kimu Alimpa yatwala enkima ku Kizinga nga ku Kizinga tekulinnyako nkima kati ebyo byo byali bitya ekizinga ekyo era ekizinga ekyo kye baavaako bafuna accident ekizinga nakiwulira
kuba baafubutuka enkoko njeru nga motoka edduka speed bagenda kuyima ekyo ekizinga tekiri komiti gibaako naye teri nkima teri kitonde kikazi ekizinga kyonna kibaako basajja bokka tekiri mukazi tekiriko mukazi era abavubi ekizinga kirimu ebisiyaga nedda mubeera mutya mu kitundu nga tewali bakazi bwe bakola sente ne ziwera nga badde eno ku bizinga ebiriranyeyo ne ku mwalo ne beegadanga era bwe bajja ekyo ekizinga just mubeerawo essaawa eyo nemala ne muvaako newasigala nga tewali bantu era kubaka abasigala kozi kuliko abatuuze baako naye bakugamba kati abatuuze si bafumbo kankubulire loogi z'enkoko z'essenyi ekyo ekizimu nga bakiyitaani ziiru loogi z'essenyi kasa abavubi beeyo bavaayo ne bajja loogi zirinnya ne banneekolera jange balinnyisa bw'aba abadde akolera mutwala adda ku ebiri tekuli kitonde kikazi adija son record bw'obogezesa genda negenda ng'eddamu olikoze nga kamera ogiramidde agirikutte wenna agendayo nja kufa nga n'oyo omwana ng'omulaze ewaabwe mwe bantu mmwe wadde twewunza ne adija obuwangwa n'ennono bwa ddala ekizinga kyeziru tekugendako bakazi tekulinnya yadde lwaki nze simanyi nnono yaako guwala n'abakazi naye Alimpa era baamutwala ku kizinga ne yeetonda n'emikolo n'agikola ne bamusaba n'embuzi eyo abalema nga tebalina ssente promota oyo atambuza Alimpa bakuba ebivulu ne beetoolola naye abagamba naye omwana tagenda funa mirembe kozi byonna abikoze mumutwale ku kizinga gye yasobya yeetonde ne bamutwala emikolo n'agikola omuntu atembeeta ensonga z'ekyo ekizinga atulwako omuzimu oba omusambwa bo balina engeri gye babitegeeramu n'amwaniriza mu mbuga ekyo n'ensi teyakimanya nze mbadde simanyi nti waliyo ekizinga naye yeerwanako bambi ekitakkiriza bakazi ekyo mpulira nga sikitegeera okitegeera lwaki oba muba mugaanayo abakazi gwe gendayo gwe atagaana ate munnaye nze munnange olaba lulina okulinnya eryato nga tugenda eryo kima omulyango gwa Nakirya tewagenda nalinnya naye nga ndi ku subhanallah naye olaba otya Adija batugendayoko n'omenya ebyafaayo omukazi asoose ku kizinga gendayo ne muganda wo nze ojja kumbuulira nze nja kubeera ano nga mbalinze nina abalokole bangi betutambula nabo ne siwulirako Adija siwulirako mulokola akubye ku lusende ku kizinga ekyo gerayo ne sisaawo nze nja kubeerawo ne kamera gwe abadde awakanamuko siwakanya naye kugamba ndi mukwewuunya mbadde sikiwulyako yeetonda n'emikolo n'agikola ekyagaana baamusaba embuzi nga musajja bagisalire ku kizinga ekizinga ekiramba embuzi egimala ate basaba ki anti ebintu by'empewopewo Adija abantu ababeeramu be basinga obitegeera ffe tetujja bitegeera ate embuzi teba ya kizinga kyonna eba ya mukongozi embuzi eba ya mukongozi ekizinga teba ya kizinga kyonna era kyo kivula abasamize balya bulungi Adija abasamize balya bulungi balya nkoko ndiga mbuzi mwe baba batuma byo bebalya lubaala akoma ku musaayi towakana it's on record emmere era yasa aba abankuseere bakuba ennyama era Adija mwaba wasaawasa towasanga muwala wa musamize n'olowooza nti mujje mu ssubi nja sobola omubeezaawo bakulira ku bifi bya nkoko na mbuzi abasamize bali it's on record abasamize bali ennyama uyu kati ate oyo kirala nnyo oyo embuzi z'abasamize abakongozi zaalidde kati ate ekiripinga balinamu ne kaseera tebabiri ebyo ndowooza kuira bagamba mbu babisuula bajjajja olumala onywamu omusaayi nga babisuula laba noono ate oza bajjajja nzibinalabako bajjajja tesero ne basala nosala ono yasala n'alembeka omusaayi mukabakuli n'atwalira jjajja kino ekisigadde kike osobola osuula olye katunguma gwe wabuuze wabula bannange ng'ewaka temuyina mmere abasamizi gozaki bagejja embuto abasinga obungi bali embuzi zibeera ssente balina nnyo ssente abamu nedda sebo ng'oggyeko kuba nenaaba omukyala abakolera mukyala ate nga waliyo n'ab'omukyala abamu Adija okugejja si ssente eriyo n'abagejja amanakunaku ng'omuntu munene nga munaku ng'abakondakita b'omu takisi si bokka n'abanywi b'amalwa bagejja gwe kondakita yannyiga nga munene nina owa bode yantwalako nga munene nange waliwo abode yantwalako nga munene nga boda yonna agimalayo nga tolina nawooto nze nakyali wange munene
yakubirako safe board okujja omuntu anegaana omutwala omanyi lwaki yagaana kabuto Adija mbadde gamba ina mukwano gwange munene ne munaku muzi wa sibya kikomando yakubira safe board ejje mutwale negaana anti safe board ekoma ku muntu ogwo botula ko ngoli munene bala babiri yagamba mu muli babiri sibatwala wa safe board anakuba ekyungwa n'agenda tuwakana omusajja ali munene wa safe board agamba nze mbadde manyi twala omuntu omu so eri abantu abagejja amanaku so abasamize bali enkoko era embuzi teyali ya kizinga kyonna embuzi yali ya mukongozi nera bambi yababula naye omukongozi n'abagamba biteredde ate nga tebatutte embuzi nze simanyi gwe tumanyi abakongozi abamanyi n'ogamba ffe tujja kwogera ne mama omukongozi siga oba osobezza spirits anti yayogera ne bali b'osobezza okitegeera yayogera ne bali bayinza obba bali tebakkiriza anti bagayita Alimpa asoma ddiini kyagende bamusabire sisuubira nti akyalina eddiini ebyo byali basobola n'okuwaayo embuzi 10 era n'atatira by the way let me collect buli omu alina eddiini ku nsi teri muntu atalina ddiini ku nsi adini agende bamusabire mwana gwe kakubulire si buli omuntu agenda mu bintu ebyo n'awona mulimu abawona n'abatawonerako ddala ate abawona Katonda awo aba waayisiriza nti gwe woneraawo naye bw'abeebe yabikola nga teyawona kati balwana kwolwo n'ogambiro yali assa abantu abaali ku lyato bonna bano batuka bagamba nti oba no yawulyako oluvubu nga bagamba bagenda kukutwala e Kampala tayagala Kampala bamugoba mu Kampala bamusenza kati bayimbi banne tayagala Kampala ate kati wulira omuntu gwawuliriramu obudde buno bayimbi banne be bamugoba mu Kampala bw'oba tomwambushinze tosobola mujjayo mirembe nga toli promoto obanga takumanyi n'akayimbako olusuku lwa seminti abantu bayimbye obudongo bumu okuvanga bato bayimbye omuntu alina akayimba kamu tuweeyo omu saagala kwogera ku manya g'abantu nze nkuweeyo weeyo amanya ndekadija ova eri n'olusuku lwa seminti oyitewo ate abantu tebeetaaga kugenda ku gundi ku ndagu naye omuntu ne bwakuba bukubi bwatiriiso mu Qur'ani oba oloze kati kiba kiwedde mu Qur'ani omuntu oba bonna oba omaze munno oba omumaze obirinamu experiences awo sibitegera kubanga nti byawandiikibwa bw'oba oli musomi oba omanyi anti byawandiikibwa bingi adijja amaaso galoga omuntu olulimi luloga ebyo ebintu by'okwekolimyakolimya ebyo byonna oba oloze shiriki oba okoze shiriki kati awulira oluvuvumo nti bakuza Kampala kati kankubuli olwekira kiwabuuza baani abamugulira walagi malayo ngenda kakuleetera yasuulira abantu mu nnyanja sitegeddeewo bamugamba tukutwala Kampala no awulira oluvuvumo nti bakutwala Kampala kati bo batuuka baali waliwo ekizinga bakiyita Kitosi emboozi ya Alimpa yonna Kitoso kimanyi ali mbizinga kati era akunyumiza Alimpa nga mukunyumiza ku lukalu omanya Alimba okumujja mu bizinga at least omutta nkugambye n'emigwa bagimusiba era ko yali abasudde mu nnyanja bwe bamugira bwebati ye yatunulira yaloze eryato ligoba liddawa Katosi mwalo n'amanya lano bantwala ku mwalo ekolera enzizi e Kampala yalwana imagine mu lyato n'alwana Alimpa n'alwana ne bamukwata ne bamusiba emiguwa ne bamusiba emiguwa era bagenda ku kizinga ekiddako nga mulippe y'omwana w'omukazi era yonna yakola Alimpa kati enkima eri mu mbeera ki nze simanyi enkima gyeri Alimpa takyabanga yatuuka mu kizinga yalagawa teyagizaayo enkima yalinnamu kubanga enkima yalinnamu yayimba nayo jjukira webasooka okwogera ebigambo nti Alimpa yagambye Asani ndugontaasa otya n'oleka enkima yange abantu abasooka otambuza abaagala kati ekitegeeza we baafuna accident enkima yasigalawo yagirina tetumanyi oba n'abadduukirize tebaddamu kugiraba up to date kati gwe nga mukwano gwa Alimpa olowooza lwaki yali atambula neyo enkima era yagijjawa oba Alimpa yeyeeretera ebizibu nga z'okufuna ettutumu ne bimutabukira adija sijja kigenda nnyo munda kozisimanyi okulaba abantu abatambula n'enkima abantu babeera n'embwa abayimbi abo bakola ebintu ebibafuule babeera ne bupuusi si kyo
abayimbi baagala okukola ebintu ebibafuula ab'enjawulo mu community. Tolaba Gisineke ng'atambula n'omusota, ng'atambula yeesibye omusota, yali akolera mu zoo. Katumanyi ki nga n'alimpa waba teyali akolera mu zoo ng'ay'omu kubeera mu zoo. Gw'omukwano gwe yali akolera mu zoo. Teyakyo no, Alimpa afuuka Adija baseregu bano baagala nnyo okukola ebintu ebibaawula ku ffe. Okitegeera ebibafuula ab'enjawulo. Kati Alimpa enjima eyo teri ayinza kuwa hisitole waayo, ate naffe ebbanga tetwabeera naye ng'omuntu mwe mwali mwagirabako enkima. kozi tetwabeera naye before nga tanafuna accident. Tugenza obbeera naye nga ne mu ddwaliro abaddeyo, era sinza kulima nti nagirabako physically. Oba Alimpa mu mugamba dde yafuna akime enkima eyo gye yagikima, kuba oyinza okwesanga ng'enkima yereetera Alimpa. Abamu bagamba mbu Hassan Nduga yamuluga, naye Hassan Nduga naye musajja atwali bubi. Kuba kati amayembe tegasobola luga muntu galeke tasobola kuyamba. Ayimba obuyimba. Tomanyi yagendako neyo n'asiraana n'akuba n'amafuta n'agasaba Kampala embeera gyali. Anti n'amala n'akola essabo. Ate lyessabo before yabadde asiraanye, bino byajjuzi byenkugamba. Temwalabye akatambi ku mutimbagano nga atudde mukubo bw'ati alaajana abazira kisaba muyambe bamuweereze kasente. Yabadde anoonya attention y'abantu. Anti ffe twakira twalabye ekyo. Okitegedde. So ne Nduga sinza mugamba nti yaluga kuba naye embeera gyali mutesanyusa. Anti Nduga alina ebizibu by'okuviira ddala eri mu church. Yali amba church olwo. Baani. Omugenzi gundi. Pastor. Yiga. Nuliza abana basabanga ndi. Kati baali mu kusaba ate n'ayingizaamu embugo mu church. Kati ali mu kusasulira biki? Nedda. Adija abantu bagambe ekituufu. Ebiseera by'ekkanisa yayiga kyo kivola bayiga bwe yafe ekkanisa asooka neegwa. Yiga yali entertainer. Ono Pastor Jengo yali tamanyi kugiddukanya kuba taata we teyamulaga nti agenda kufa. Yali abimanyi. Kati azze abiyiga buyizi okubiga. Adija kankubuulire. Njaga tuddeyo. Jukira mu kukyolifa teweerabidde. Waliwo baatuka nga babbiisanya nga taata ali eri omwana ali eno. Jengo yali abimanyi ekyasooka osuula ekkanisa Jengo bwe yajja n'asooka agoba Katemba ne komedi yenna mu kkanisa. Akyuse ekkanisa agize Katonda. Kati ate abantu bo baali bamanyira bya taata Katemba. Yiga yali tagoba busamize nawe. Yali Katemba naye just baalinga bagenda ne bagwako stress. Abantu balina ebizibu. Anti ye Katemba oyo. Abantu balina ebizibu. Kati ate stress killer. Abayimbi ba Revival Band bonna baasabiranga ewayiga naye nga si balokole. Bonna abali Revival ekyo kivola abate bakyusa amannyo ne asigala Adija asima Hajati Adija asima Hajati ali kakundi kakulwanyisa busiramu. Adija nayo oja ekimo baba Adija wakati wasoma bwaloya ali kakundi nga bakakoze kulwanyisa busiramu tugambe mbwa nedda eri ali business wamolaba Asani Aisha Agundi era na bonna bali bakola ku ABS bonna bali basiramu. Pastor Yiga yali munnabitone n'akola Revival Band nga sinti yabalokole yabannabitone abaali basobola obbeera wansi we. Okitegeera kwe kwali bajja tibibuuza nabbi omukazi gwe baatusiba akawaani ogatteko ono waliwo n'omwana ali awo Kasubi bambi abona ono yayimba ausigalo simanyi biki bamuyitaani oyo tujjukize Bena Namisinga omusajja gwe yayimba naye bali Bulaaya ne muganda we. Omusajja gwe yayimba naye ali awo Nabulagala Kasubi Henry akuliko berya Henry si mwanje no kuliko erya mwanje no tugenda mujjukira mbadde kwa chakwabeka nti abaana bali mu Revival Band bonna Yiga bwe yafa bonna ebintu byatabuka so simbo baba bavudde bulokolo babusiraamu oba buki anti bali tebakyalina sponsor kati bali baddewo bati nga Swans ng'eyina abayimbi basasula buli mwezi kati beno ni bwava wani anabasasula nendo za Adija kuba kwekonya omuntu aba kwadde social capital Adija kye kisinga social capital anti obuzibu ba managers tebawadde bayimbi gundi bamwita Umaru Mwanje tebamanyi kwetakulira abayimbi tebamanyi kwetakulira abayimbi batuula eri babeera mu saaluuni babafunira bufunizi mirimu kyovola omuyimbi bw'alekawo management kiba kizibu nnyo omuyimbi okwetambuza kubanga tebayagala kutambula na ba managers kutegera business bagikola batya bamanyira buli kimu kyakusobola webale nnyo omuyimbi abeera yeebase nga bayigayirira mwegayire jangu mukwano mu saaluuni kati bali used ku being spoon fed bamwita Umaru Mwanje bonna abali mu Revival babonaabona anti gundi nabbi omukazi bwe yagenda wawulira omusajja ali amudikinye ebweru gyali baali bamuleepinze
ali bamurepinze yali anoonya public ate yakyajagaza kimuyimbi kikyatunde kyagaza public attention. Once in limelight you always want to be there. Kyogamba nabbi ebiyinza okuzengulu nti badde bandikina by force. Yali nabbi yali kati gwe Adija oyinza atugamba ino obugere bw'embuzi. Kankubuuza Adija oyinza okunoonya ekikuzengu n'ogenda kuwasuuna Ben mu binyanyanyanya nga bawuuta ebiyindo tosobola. Anti nze ndi musiraamu. Anti n'oli mulokole. Anti n'oli mulokole. Omulokole bwe yalimbira eggwanga nti alina obugere bw'embuzi batabulina asobola okulimba eggwanga nti bamulepinze asi kituufu. Baga bali bamudikina ebyaddala. Asuubira ena maaso n'ali. So Alimpa obudde bunene Adija okuyamba Alimpa yeetaaga kukwata kifuba. Tayagala wulira nti lukalu. Ati ye maama waalibwa. Maama ali mu kyalo. Kati ate kyewunyisiza. Namba ya maama wa Alimpa ngende mu kyalireko. Baida ngenda kuddayo mu kasimu kankebere kuba muganda wa Alimpa yankubidde. Ngagamba ki? Ngambu kati ate nga babuuza nze. Mbu Alimpa alibwa. Muganda wa foyo tetumutegeera yaddawo tubadde tusaba otubulireko obomanyi waali. Ngate bakubiraza atamuyinaako yadde oluganda. Kugamba n'aba family nabo bali awo ebintu byabatabula byabagatta. Banoonya muganda waabwe nabo. Nalaba waneno wasajja nga afudde. Era oyo omuwala nga yamala ku street nga yeyambudde atambula buti nga agudde eddalu nga family temunoonya. Ne bagera nga wasajja ali ku ndiri ne beereeta. Abantu ba family sometimes nabo bakisusa. Naye sigamba banene aba Alimpa. Njogedde ku bantu ba family nje. Alimpa kati kankubuli n'ekirala bwe bamugaana omwenge ne bamumma ssente omanyi kyakola agenda mu nkambi. Enkambi ozimanyi? Omanyi ku bizinga eyo tebabeera na nnyumba abasinga. Babeera na nkambi. Nga kampu. Sina kampu. Bakubawo obuyumbayumba bwabwe abibaawo bo baziyita nkambi. Naye kati obwo obulamu Alimpa abwagaza. Kati eyo gyadduka n'anywa walagi. Ate ze nagamba nti omwenge guno si gwe gumuleetera obuzibu Adija waliwo ekitateredde kubanga mu bayimbi be Uganda betumanyi teri asinga Gerald Kiwa kunywa walagi. Gerald walagi tayimbako muyimba amunywa. Naye kyakola ne mwa walagi wabwerera amutereka n'agenda n'amunywera mu loogi wasuze wagenda oyimbira. N'amala okuyimba anywako guno gumuwa vibe ku performinga. Niwo gumufuula eddebe. Ali mu myaka gye egy'obukulu. Tayinza kwejajaamira. Anti Adija okutegeera si myaka. Anti ye yakula ayina amagezi. Okutegeera si myaka. Anti kati ye already yali eno nga muto yakula mutegeevu. Togamba Alimpa talina. Oba nga naye yakola bye yakola n'ayiga lessons ze kati saawe nali myaka gye egy'okutegeera. Si mububi bambi saagala kumuyisa mu maaso. Naye ffenna bye tuyitamu nange ninayo bye nakola nga sitegeera right now kati ne bongamba. Tobiddamu. Sobola. Naawe noono buli omu. Neze nkuuma omutindo. Toli malayika. Bye nakoledde ebimu nkyabikola. Nze nina ebimu bye sitakyakola. Amina. Adija. Alimpa basebo ne banywa bannayuganda ebyaddala abaagala okuyamba Alimpa bangi. Naye buzibu. Naye kiri ku Alimpa tozitagala yambibwe kozi. Tafunika. Era ffe twali tugenda mukwata kuba ekyatulemesa nga naffe tetweremeredde. Kale yakola Alimpa ekintu ali yatulaba wano ku vidiyo nga ate ebyo ebintu mbikola nga byakusaaga ne mwesibyasibya obusuubisuubi ne bufuuka obusubi mu bulamu bw'abannammwe. Mulekeraawo ebintu ebyo. Adija olwose nokyogera nina omuwala nakati tazaala. Bwe yakulakulamu ng'avubuse ng'abeera ne jjajjaawe. Jjajjaawe n'agamba omuwala ono agenda funa olubuto tuli mu mbeera mbi. Ne basiba ekisubi. Tebasiba kisubi baafuna eddagala ne balisibira ku nnyumba y'ettaka. Ennyumba y'ettaka effumbiro. Kati jjajja n'afa. Nga yamanyi we yateeka eddagala. Bwe yafa effumbiro ne ligwa. Jjukira omwala ali mu kibuga amutangidde tafuna lubuto. Yagenda okwejjukiza ng'effumbiro lyagwa ne mukoka n'akola ki? N'akulukuta. Bye beesibyasibye eby'ekisiro. Talina mwana up to date. Jjajja yateeka eddagala ku nnyumba yafa. Effumbiro lyagwa ne mukoka n'akola ki? Buli watambula bamugamba olina okugenda ofuna eddagala lyeri wateeka ku kizimbe oba yakusiba ennyini akusumulule yali emagombe. Kati ekyo kyobagambye abeesibyasibye kituufu nnyo. Twali tulina ali muzungu nga tujjukira ebisubi bye twasibaasibanga ku ssomero. Naye bambi abantu mulekeraawo okusiba obwo obuntuntu bwe musiba mujja kusibira ddala musibire ddala. Omwana anywa walagi n'akubasama bane promota buno obubaka bubwo bwolaba vidiyo eno bw'oba olimu omutima gw'ekisa kuba abantu bonna abatambulira ne Alimpa bagamba
omuntu yekka gwawulira ayinza okumwa orders n'aziwulira promoter yeggwe taata tubadde tukusaba Alimpa yes business kati ayingiza akasente gy'oli naye tubadde tukusaba ayinza oyingiza ezisingawo okunga mulamu ng'ateredde bulungi osobola n'ofuna booking ez'amaanyi mubebbeekereze omuze Kampala afune obujjanjabi kuba yamutambuza n'afunayo sente za walaji zokka ze bamuwa n'ayimbira walaji n'agenda ne yeebaka. Alimpa yali muyimbi w'amaanyi nga atandise n'okukwata ekivulu eky'obukadde 10. Alimpa just kayimba k'olusuku lwa seminti kwokka nga woolaba Kimenke we baatunyumiza oli ex manager we nti yatuuka kwobwo buyimba just bwe yali alinanga bw'oba temuwadde $12 million tajja nga tajja. Alimpa yali atuse kweyo level lwakayimba kokka Kimenke kati alinga mumeka naye kati simanyi bannaye kyatuuka ku Alimpa adijja ebyaddala eddogo gyeriri gwe ki ekikulowozesa nti Alimpa muloge ebyo byakola kuba togenda kuŋŋamba nti mwenge adijja bangi abanywa omwenge naye tegubakola Alimpa bwe bumukola enjaga abayimbi abasinga amajooyi tebanywa enjaga abakozesa ebiragalalagala bangi naawe kuggwe kuliko atulabaga kati nga yakasuula omuti wansi omwana ali bweyo n'atugamba mpunyiza emmindi ng'ali mu kiyumba emmindi empunyirira ate batugamba nti bw'owulira ekiwunya like smoke don't talk oyogera nti mpulira ekiwunya oba weekiti ate nze ekyanneewuunyisa enjaga gye twali tuweraliikirira naye bagamba bw'anywa enjaga talwana ate enjaga kati yo yennungi naye si nnungi ate byonna bibi naye adija ebibi bisiŋŋana okwagala maama we oyagala nnyazaalawo bibi bisiŋŋana okwagala kitaawo oyagala sezaalawo as in dating awo bagambira nti bibikola ki bisiŋŋana kuba kati Alimpa bagamba bw'anywa enjaga mutuula n'otutuula n'abagamba leero tugenda kukolawa naye bw'anywa omwenge omwegendereza nnyo abatagambwako yabeera si abantu obadde mbalaba mu comment section nga bagamba ali eno mu bizinga anywera eno ogenzeko mu comment section yayo video gye wakoze n'olaba ali mu bizinga ebyaddala ali mu bizinga atambula akuba sho ku sho naye ng'akuba za wala girandi road e Kampala mubanja omwana abaana alinga mbaata ogimanyi embaata ezaala terabirira naye kasema luddikina ng'etema abaana buli mwana afe n'ababe era ono yatugambye yakutta omwana n'amutwala ewaabwe ewa maama se wa maama wa Alimpa wabula ewa maama w'omuwala anti ng'Alimpa takyasobola mumulabirira nga naawe oswala mugamba nti Alimpa omwana ali kwenda ku buugi nga wenyogera olusogoseka so basobole bagala na Uganda bagala Alimpa yembeera gy'alimu bw'oba mukubikira nti afudde adija kisoboka Alimpa alwana amaanyi gafuna nga anywedde wala gy'ataba bamusaasira bambi tebamuddiza kubanga mulema wadde atambula naye tannaterera bulungi omukuba oluyolu era kikyakimulemesa okuwona ng'akyali ku nguudo z'essalaama awo nga bwanywa n'atamiira ng'avuma agala olwana ate abaana b'omubakoowu omwana ogenda omuvuma omukuba oluyinga naye yataddeko dda omuti n'akubattula kati nga Alimpa aterera leero asiibula agenza atambula enkyadde ali ku muggo n'ogamba ate kiki nti baakubye so bannayuganda obulamu Alimpa bwalimu bwebwo ayimbe mu bizinga era namwe abali mu bizinga ng'oya vidiyo eno saa yonna abatuukako alina esaabavulugo tugagenda kwogera kati oyagala tukuyambe tutyo oli ready okuyamba Alimpa more than ready cause ne bannayuganda abaali kuba adija twali tufunye ennyumba kati kiki kye mwetaaga okuyamba Alimpa tetwagala mwesibako beera naye wabula ffe twali tufunye chance nga tuli omu waliwo simanyi oba promoter taazoganye abamu kubatambulira ku kulwe y'ebivulu kuliko omuwala tuwogera naye atuwa information kati tuli wano kati essaawa eno agamba baliwa sinnamukubirako lwe nasembu twasomba okwogera naye kuba ye yavayo mu bizinga najja olya Idi oyo omuwala yavayo mu bizinga najja olya Idi naddayo kati bwaddayo waliwo ekizinga kiriyo ng'oyisa entebe saidi z'entebe gye baali era gye yabasanga kati gye twali twagala tugende tumuvumbiikirize adija sente zaavula ez'amafuta sente mmeka zoogere waba waliwo aziina sijja kwogera mutemwa gwa sente adija kozi idea yaffe yali twali twagala kozi twafuna omuntu yali agenda otuwa ennyumba nga waali already kati yo n'agamba mumuleeta mumuteeka awo waliwo n'omwana n'agamba nze ngenda bba wali habu kuba ebyadbamutwalako ebutabika tebamutwalanga yeetaagamuko okuddagala ly'ebutabika
oba rehab si ddagala anti rehab era esobola okubeera eyabitabiko oba just esobola okubeera good environment ebyaddala yeetaaga buli watwalibweko yeetaaga kubitainingi omuntu ng'okozesa omwenge ng'oli very addicted yeetaaga bamuteeke mu community nga tasobola byakiseesinga yeetaaga isolation kati yo famire ye eri ready cooperatinga naawe of course bali ready kubanga bo okumanyanga bo bakubira ate ffe ne bagamba baana ng'omwana affe aliwa twagala mulaba kukitegeeza bo bali ready more than ready omuvuka yakubidde n'agamba naffe tumunoonya twagala omanyiko waali abalaba ku Alimpa kale mutwali twogereko naye ku ssimu can you imagine abantu baba bakunoonya ku ssimu abalaba ku Alimpa bannaye nzijukira nti Alimpa mumujjukira bulungi era mumanyi bulungi omuvubuka yayimba olusuku lwa sementi bw'omwogera akajja bulungi muki mu bwongo obwo naye mutukkirize tubasiibula ono ye mwana soda bw'oba omwetaaze ku nsonga za Alimpa munoonyeko ku TikTok ye ojja kubeera omulaba bulungi nnyo n'akasembayo bro mpozi nga tusiibula Adija agenda kwebaza nti at least gwe tafaali lyokoze eki olitemi olaze nti embeera Alimpa gy'alimu naawe kuyisa bubi osusse ku bannayuganda ababeera ku mutimbagano ne bajjuza comment section nga bakomaawo yampa ku masannyalaze nga nakadde ag'olusuku lwa sementi Alimpa nze gwe yasooka okuwa interview so gwenda kwebaza nti gwe at least otekinze step totudde n'abannayuganda abalala kyemmanyi abagala Alimpa be bangi koze omuntu naba yakunyizira baatukesera ne basonyiwa so mbaenda basaba gwe wenna ng'oba osobola muvumbiikiriza n'omuleeta e Kampala ffe tetuliwo mbu bafe abalina omujja wonno nga bafa idea yaffe aveeyo so alabye akatambi kano osobola okakyeyalinga n'okawaako n'omulala naawe asala omusango nze nzikiriza mu bayibuli ga nti musalanga misango kubanga ekigera ky'osala naawe kibakola ki kyebali kusalira so mbaziibula mbeebaza okulaba gwe wenna ng'osobola okatambuza n'okatuusa ku munno katambuze asabira Alimpa alina solution advice naawe promota tukusaba muleete bamujjanjabe muddeyo mukuba ebivulo kulwa Katonda n'ensi yange Uganda. Okay. Kujjukiza muganda gwa ndaba nti ku mitwalo 15 gyokka osobola okusiba ku ploti yo okuva mu Sozo Property Consultants ate n'ojjango malayo mpola. Poloti weziri zonna ez'akakadde bukadde bubiri kitundu n'okwambukira ddala waggulu. Tunoonyeko ku namba yaffe y'essimu oba jangu ku offices zaffe awo Kamuli Road obeere ng'ofuna ebisingawo okuba ebirungi. Tukola emirimu mingi nnyo mu estates zenze nga mbalambuza ez'enjawulo. Plots weziri ate nga weziri mu bungi. Ojja n'osibako emitwalo 15 ne tukulambuza okulambuza kwa bwereere ate n'omalayo bw'oba osibye ku yakakadde oba osibye ku ya bukadde bubiri just no plots zonna zikola ki weziri. Bw'omala okutugulako tukuwa pulaani ya bwereere. Tusobola okuzimbira ennyumba yo ate bw'emala okuggwa tugiteekamu furniture ne tugiteekamu buli kimu. Yeffe aba Sozo Property Consultants beera ng'otunoonyako ku nnamba yaffe y'essimu gamba bugambi nti Sozo Property Consultants hello njagala furniture oba njagala kunzimbira oba njagala ttaka tujja kubeera tukuweereza bulambalamba. Nze HK Media Hadija Kigozi, assalamu alaikum.